agalamidde erubaga mu Busiro ava mu nnyumba ya Nyansi Omuteegaya Ennabinene mu Buddu asibuka mu luggya lwa Joseph Kagimu Ekyengera mu lunyiriri lwa Muwuluzi Essunga mu Buddu. Musajja wange ye akabiro ku ngufu maama yenna Kajwa Wangabi kayita ku ngufu kubanga waliwo ensonga ku ngufu. Maama Wangabi yenna Kanywagi omubala gwa maama Bwensoose kubanga ye yafukamira. Ab'engoma baazitutte baakuba biti unireetere engoma zikuligamba musiraamu kiyinza kukola ekyo ekya nnono nnyo seguligamba ejje ekubwe wange kuba gwe mukolo ogusinga obukulu. Mukama wange okukugenda mukuli omubala naye omubala guno alina okusasulira waba asobola okwekulira jje Mukama wange obaokkiriza ssebo omukubire sikyalina okwekubira kati nze kambereko jaawo ojja kuleeta omukuumo ogwa maama yeddanga binnakanwaki Guluguma kalikutanda kakusula mbenga byabasambaganyi baganda okuba engalo ssebo ssebo n'okwengeye mukukubire oyingidde akakadde sema webuno ogwabengeye tatula asulumba busulubi etitulifumita to ikamulamulenge Mukama wange tulina ebika 5 mu bimeka naye waakiri nga twala ekitongole ky'obuwangwa 45 mbimanyi emibala ekyo kikulu nnyo. N'avaayo n'agenda mu O-Level St. Bernard's College Kiswera era mu A-Level n'asomera St. Bernard's College Kiswera yamalira 6 n'agenda Makerere University n'akola Bachelor of Business Administration emirimu gye munnabyansimbi munnabyankulaakulana munnabizinesi mulimi era mulunzi ye nannyini Gioma Gardens Ekinoni ye nannyini Good Life Disco Sounds Kinoni ye nannyini Good Life Jazz Band Kinoni musajja mufumbo era Ssebusalongo oyo mukama wange ekuba kwe kusiimako mukkirize waliwo ebirenge yenna nga mukyala ali wano nyabo jangu nze nkuwadde obwa mwannyina ojje era abamwannyina ddala mukyala Nakayiza mukadde kano omukolo guno gwe tuliko gwa buwangwa tugenda kusaba mwannyina Nakayiza ajje aweeyo mwannyina eri Ppookino mu Bwakabaka bwa Buganda
aba afuuse ow'enjawulo eri abantu abalala era abawaffe ddala